Mu mawulire agakagwawo okuva mu bitundu by'e Kawempe, poliisi, amagye, military n'ebitongole byonna ebyokwerinda ndowooza nga n'abajjaati kw'obatadde bamaze okuba nga basalako era basiirinze ekifo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze mu kibiina ekya National Unity Platform babadde bagenda okubeera. Olunaku olwaleero lwe lunaku olubadde lusembayo era yeraale ebadde genda okusembayo ekibiina ekya National Unity Platform n'ebibiina ebirala bonna abeetabye mu kalulu akagenda mu maaso mu bitundu ebya mu constituency amanyiddwa nga Kawempe North. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'abadde agenda okubeera nga akampeiningira akandidate w'ekibiina ekya National Unity Platform nga bwe bizze biba. Era mu lwaleero zonna ezize zibaawo ekitongole kya Uganda Police n'ebitongole ebirala byonna omuli n'ekitongole kya Jaati nga kino omulimu gwakyo kiri supposed kubeera nga bakuuma oba nga balwanyisa butujju balabiddwako mu bitundu eby'e Kawempe. Kati we twogerera amakya g'olunaku olwaleero basazeeko Bwaise NUP ekifo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde ali supposed okuba nga agenda abeere nga akampeiningira candidate w'ekibiina kye ekya National Unity Platform nga bwazze ng'akikola era nga bw'olaba mu bifaananyi nti bw'atyo bwazze ng'akikola akampeiningirako Elias Luyimbazi Nalukoola eyaweebwa kaadi y'ekibiina ekya National Unity Platform. Kakati amakya g'olunaku olwaleero puroguramu eno twasuze tugikugambye nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abamu ku bakulembeze b'ekibiina kya NUP olunaku olwaleero babadde bali supposed okubeera mu bitundu eby'e Bwaise NUP. Kaakati akabadde akabaddewo okutya okubaddewo nti General Yoweri Kaguta Museveni kino kye kitundu mwabadde agenda okuyita. Jjukira nga bwe nkugambye nti abadde asuubirwa naye okubeera mu bitundu eby'e Kawempe nga akampeiningira candidate ow'ekibiina ekya NRM. Wabula okusinziira ku bamanyi eby'omunda bagamba nti waliwo okutya era wabaddewo okutya nti engeri namungi w'omuntu yenna gy'abadde aggwera ennyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bakandidate abalala oba okusingira ddala candidate w'ekibiina ekya National Unity Platform nti omukulu atidde okumulabisa nti wano wabadde agenda okuyita e Bwaise ate wagambibwa okuba nti NUP His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, Council Elias Luyimbazi Nalukoola n'abakulembeze abalala we babadde bateeseteese olukuŋŋaana lwabwe. Kakati nga solution eri emu, either obulokinga lukuŋŋaana luno oba omukulu obutagenda Kawempe wayinza okubaayo kye bayita okuswazibwa. Kati nno wano amawulire oluvannyuma lw'okugafuna nenjagala okubanga nga bawa wabula mbadde nina okusooka okulindako nsooke mmale okukonfaaminga nti ddala ensonga eno ntuufu era emaze okukakasibwa. Tusindise abantu baffe ku venue eno Bwaise NUP His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina ekya National Unity Platform badde bagenda okubeera ne batukakasa era bye bifaananyi ebyo byolaba nga bamaze okubeera nga basalako era mu ngeri y'emu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye avuddeyo n'akonfaaminga kino bw'agenze ku mikutu gye egya social media egy'enjawulo omuli Facebook, Twitter n'emikutu emirala n'ategeeza bw'ati: The criminal regime has blocked our planned last rally at Bwaise NUP, claiming that it is on the route to be used by Dictator Museveni. Nti bano abasajja baggadde era bayimirizza olukuŋŋaana lwaffe olubadde luteekeddwa okubeera mu kifo ekimanyiddwa nga Bwaise NUP. Wabula abakulu bano beekwasizza nti mukama waabwe General Yoweri Kaguta Museveni amwise Dictator Museveni nti waagenda okuyita kati simanyi oba waagenda okuyita tewakkirizibwa kubeera bantu oba nga bwe baatugambye nti yatidde okuswazibwa oba nsonga ki tetumanyi kiki kiviiriddeko bakulu kuyimiriza wabula nga ensonga gye bawadde nti Museveni waagenda okuyita, effectively meaning that NUP is not allowed to campaign in all parishes of Kawempe North. Wano nga tutegeeza nti ekibiina kya NUP National Unity Platform kiringa ekitakkirizibwa era kiba kiraze ng'ekitakkirizibwa okusinziira ku mbeera eteereddwawo nti ebeera eraga nti ekibiina kino kiringa ekitakkirizibwa era ekitakkiriziddwa kubeera nga banoonya akalulu kumpi mu parishes zonna b'emiruka gyonna egisangibwa mu Kawempe North, kyokka ng'ate abalala balekebwa ne baba nga bagenda mu maaso n'okukola kampeyini zaabwe nga tewali abakuba ku mukono. They have said we can only meet in Komamboga where our candidate Nalukoola already campaigned. Babagambye ekibiina kya NUP babagambye nti okujjako nga mugenze ne mukuba olukuŋŋaana lwammwe Komamboga, kyokka nga Komamboga Council Elias Luyimbazi Nalukoola yabadde yavuddeyo dda era yakubyeyo olukuŋŋaana. In order to not give them the excuse of beating, abducting or killing our people, we are going back to Komamboga grounds. Let's meet there at 2 p.m. Wuliriza olukuŋŋaana His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asazeewo naga tetugenda duyimiriza era tetugenda bawa mukisa gwonna kukwata baana na kubawamba na kutukuba miggo, wabula kye tugenda okukola
katugende Komamboga nga bwe bagambye era n'abategeeza mwenna abakkiririza mu NUP abakkiririza mu nkyukakyuka ffe tukimanyi ne bwe batutataaganya era tujja kufuna abantu ne bwe batutataaganya ne batusindika gye batusindise tujja kugendayo era tujja kusisinkanayo embeera ejja kusigala ng'eri bwetyo tujja balabisa n'ategeeza nti ku ssaawa 8 ez'emisana g'olunaku olwalero tetugenda kuyimiriza era twagala tusisinkane mu bitundu eby'Komamboga anti gye batusindise balowooza batusindise gye twavudde kyembeera tegenda kubeera kyekimu wabula nga bwe nkugambye nti waliwo okutya nti abakulu bano aba NRM okusinziira ku kyabatuuseeko bwe babeeredde ku 5 ekifo kyekimu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu we yali embeera neebanga namungi w'omuntu yenna yaggwayo kakati bagamba nti aba NRM oluvannyuma lw'okuba nti baabadde wano ne batafuna yadde omulema abantu okujjako be baleese nga bokka be baliyo kigambibwa okuba kino kyabataddemu okutya era ne bamanya nti singa ku lunaku lwe lumu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abeera mu Kawempe North ne General Yoweri Kaguta Museveni n'abeera mu Kawempe North wayinza okubaawo okuswazibwa n'okulabisibwa international community n'ebitongole ebirala okutegeera nti wamma bannayuganda balina omuntu gwe baakoowa kakati kye basazeewo kwe kukwata ekkubo babeere nga bayimiriza enteekateeka ez'ekibiina ekya National Unity Platform wabula His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abategeezezza bwe tutyo nga bulijjo bwe tugenda okubeera nga tubazoganya era tusisinkane mu bitundu eby'Komamboga nga bwe batusabye webale kubanga okyagoberera Red Zone TV yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira bw'ota naba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna. The people, the president w'omuwendo ogw'ekkumi lunaku lwa leero ali mu Kawempe North abantu abambogo memulidde empanga the people's president people power the people's president His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'eggwanga ekkumi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 075 2 4 7 5 tapu kwendi obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa barakatuh.